twogera ku luyimba Charles yimirira olumanyi yes tewali atalumanyi tewali atalumanyi bwezo atalumanyi obuziza kyayimba oluyimba balumanyi ekifo oluyimba balumanyi naye ekyebuzibwa kiri nti oluyimba lulwo si lulwo kakati ekyo ekibuzo ngenda kikuddamu bwenti obadde oyagala luwani nze njagala gwo kennyini nnyini abalabi badde supu bategeere nti oluyimba lulwo oba olwesibako obadde owulira biki out there ndowooza waliwo abagamba nti oluyimba olwo kirako olwesibako okitegeera kwegange yaluyimba naye ayimba nga nze tomanya kyanjagala okutegeeza nti singa baawo omuntu yenna aclaiminga oluyimba olwo ajje aveeyo nga bwe nzize Uganda kwe ndi ku ground ajje agaanye nti oluyimba lwolwe wendi wano waliwo abantu abaluperforminga in your absence nga baluperforminga waliwo n'abaziddamu abaziddamu waliwo ofunyeko essimu yonna oba okusaba nti nno Zani twagala kubanga tuddamu oluyimba lu Charles yimirirawo waliwo abantu abampandikira actually mu inbox yange waliwo abampandikira ne bagamba okay naye omanyi abamu nga baagala collabo naye nga ndaba siri ready for that collabo with them naye nga basobola okuluddamu as long as you ask for the permission nemanya nti nze nakuwa right eyo naye bw'okola obukozi ate n'otampa credit ate n'oyagala owunenge tekiba kirungi mu ntandikwa y'oluyimba luno okufuluma waliwo omwami omu yaludiscoveringa somewhere ku TikTok actually yalupushinga oluyimba yalutambula abantu ne batandika okukola challenges and all and all naye nga nanyini omutuufu eyaluyimba baali tebamumanyi nze sitera nnyo okubeera mu social media as much naye oluyimba nalusanga nange ku TikTok naye nga oluyimba lwange ani yalutaddeyo kiki ekigenda mu maaso naye sanga nga waliwo omwami omu bamuyita Tone Kalanzi omugenzi yafa kitalo nnyo bamwe nga yaluteekayo nga yaluwandiisa mu linnya lye neŋŋamba omuntu ono awandiisa ki oluyimba lwange mu linnya naye bambi muwala we n'avaayo n'aŋŋamba tusonyiwe taata yabikola naye teyatubuulira mitendera ki gy'olina okuyitamu naye oluyimba lwo tubadde tusaba rights zo zitaking over tukwegayire don't cause any trouble tebaagala media tebaagala ki so I was like no problem gavumenti no amanyi ga TikTok gakomezaawo bulijjo wendi bulijjo oli nali ndaze olowooza performance yo before TikTok oluyimba lwo nga terunajja ne kati oluyimba lwali lwajja dda ati kati ennyimba zange temumanyi gye ziri nnyingi oluyimba lwali lwajja dda the thing is temwagala kuwa attention abayimbi abatabeera mu ggwanga naye singa mbawa attention there is a lot of good music to listen to okeza TikTok ena kyegasseeko TikTok njiwa ekitiibwa